بسم الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، يثني عليه الخير كله، أسدى إلينا نعما غداقا، وأولانا مننا اندفاقا. سبحانه هو أهل المجد والثناء وجوبا واستحقاقا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نروم بها من الجنان تبوءا ولحاقا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أزكى البرايا محجدا وأعراقا، وأزهرهم شمائل وأخلاقا، وأسناهم سيرة عمت الدنا إشراقا. صلوات ربي وتسليماته تترى عليه إجلالا لعظيم حقه ووفاقا، وعلى آله وصحبه الناصرين لمحجتهم تلافسا واستباقا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان اقتداء واشتياقا. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بوصية الشريفة المنيفة، ألا وهي تقوى الله عز وجل. يقول ربكم وربي عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ما جاء به أبي جندب بن جنادة رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع سيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. abaddu ba Allah b'ebitiibwa, naamira omwoyo gwange n'ejamma okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Ewasiya buli sheekhi yenna ajja wano abalamira nayo ey'okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Wasiya ey'ekitiibwa ey'ebbeeyi gye tuli nga ey'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo bingi ku kutya Allah tabaraka wa ta'ala, ow'ebbeeyi Allah jalla jalaaluhu, naye okutya Allah subhanahu wa ta'ala tebakutunda mu katale, tekuyina sipeeya. Okutya Allah tabaraka wa ta'ala kubeera kwa mutima. Ebigambo ebikulembedde bibadde biwaana Allah tabaraka wa ta'ala n'okusaalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekigambo ky'endiko kye ky'okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi eyaleetebwa Abi Jundub ibn Junaada radiyallahu anhu yagamba nti tutye Allah tabaraka wa ta'ala wonna we tubeera tuli. Bw'okola ensobi gy'okoze oba ekibi, goberezaako ekirungi. Ekirungi ekyo kisangulewo ekibi ky'okoze. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nayongera n'agamba nti: wa khaliqi nnaasa bi khuluqin hasan. Abantu b'owangala nabo mu mirimu gy'okola ewaka, wonna w'obeera oli, mu bifo ebirimu okusinzizaamu Allah tabaraka wa ta'ala,
mu bifo gye tukolera, gye tutambulira, mu safaari gye tuba, banno bayise bulungi, beera wa mpisa nnungi. Kyo nga nkimaze, fa khutbatuna alyawm, omusomo gwaffe ogwaleero genda kutambulira ku nsonga bbiri. Ng'ensonga ezo alhubbu walafu, okwagalana ng'abasiraamu n'okusonyiwagana. Ebigambo bingi ebiri ku kusonyiwagana n'okwagalana ng'abasiraamu. Allah tabaraka wa ta'ala byeyatulaga mu kitabo ky'ekitukuvu Qur'an, n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byeyatwolekeza obwenyi n'abitulaga. Abange eddiini eyaffe yakwagalana, diinuna diinul hubb, eddiini eyaffe yakwagalana mu masekkati gaffe. Abange wootayagala musiraamu munno ogenda kwagala ani? Wootayagala musiraamu munno Abdallah, Uthman, Ali ogenda kwagala ani? Atattakhidhuuna alkaafiruuna awliyaa min duuni almuslimiin, mwagala okutwala nga bali bannaffe be basinga okubeera abebbeeyi, bali bannaffe batafaanaganya nabo mu ddiini nga be basinga okubeera abebbeeyi okusinga muganda wa Abdallah. Abange Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu al-Hujurat yagamba nti innama almu'minuuna ikhwa, yagamba nti abakkiriza baaluganda, abakkiriza baaluganda. Fa aslihuu bayna akhawaykum, naga mulongoose masekkati g'oluganda lwammwe. Abakkiriza tuli baaluganda, oluganda olutali lwa musaayi, oluganda olw'eddiini lwa bbeeyi, oluganda olw'eddiini lwa bbeeyi, lwa bbeeyi okusinga oluganda olw'omusaayi. Ekyo kiyinza obutategeerekeka kati ne kitegeerekeka oluvannyuma. Niyo omusiraamu n'omala ebbanga nga musiraamu munno tomanyi bw'ali, muganda ogw'owangala naye ku mulimu ne wabula ennaku 3 tomanyi. Eyo eddiini. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi yagamba nti almuslim akhul muslim. Eyo hadithi fenna tugimanyi, osanga n'atali musiraamu n'agikusomera nagaseeka, muslimu aku muslimu. Bwe bati abatali basiraamu nga si musiraamu naye n'agikusomera, kimanyiddwa nti buli musiraamu muganda wa musiraamu munne. Naye abanga ob'oluganda obwo bukyaliwo, enneeyisa gye tweyisaamu, abanga embeera yonna embi Allah tabaraka wa ta'ala gyatutaddemu eva ku ffe enneeyisa yaffe ne baganda baffe. Kaana nnaasu ummatan waahida, abanga ekibiina kino kyali kibiina kimu bwe kiti. Naye tukikutudde, mutunule bakadde baffe abaatukulembera mu Uganda wano, abaatukulembera mu ddiini, ne obanga si wano Uganda, baali baaluganda. Ekyali kikwatako nga kimukwatako, ekyali kinkwatako nga kikwatako, obwasseruganda nga buli bumu. Naye abasiraamu laavu tetukyayina masekkati gaffe. Omusiraamu asibisa muganda we, n'ayimirira mu kooti n'amuwaako obujulizi, naye nga wallahi Abdallah oli Uthman naga nti ye bamusibe zulman wa udwanan, buli azaamaanya nambiranye. Niweebuuza ani ku bonna, alaysa minkum rajulun rashid, mummwe temuliimu musajja ayinza kwevaamu n'ayogera ebigambo by'eddiini naga ajjama tuli baaluganda? Abange wabawo ensobi yonna okusonyiwa kwa mu busiraamu, abange okusonyiwa kwa mu ddiini. Let us forgive each other. We are brothers and sisters in Islam. Abange tuli baaluganda mu ddiini, eno eddiini yaffe tujenyumirizeemu. Bakadde baffe yakyalinanga munnengo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bw'akinyumya mu hadith
nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba tolunaku lumu inna arrajula mazima omusajja zaara akhan lahu fi qarya yarambulako muganda we ku kyalo ekimu naye aba atambula agenda fa arsala allahu fi madrajatihi malakan allah tabaraka wa taala namusindikira malayika mu lugendo lwe ngaali mu kugenda fi surati insan nga malayika eyo eri mu kifaananyi kya muntu naye mubuuza nti aina turid olagawo omusajja gwe wa gy'olaga omusajja n'amugamba nti uridu akhan li fi hadhihi alqarya ekindeese ku kyalo kino ninako muganda wange gwenjize okulambula n'amugamba nti oyinakyo ozze okumulaba naye oyinakyo omwetaaza n'agamba nti la uhibbuhu fillah omusajja ono nze mulambula lwakuba nti mwagala lillahi tabaraka wa taala mwagala lillah jalla jalaaluhu n'agamba nti laqad ahabbaka allah malayika nemugamba nti laqad ahabbaka allah allah akwagadde kama ahbabtahu fih nga naye womwagadde bakadde baffe babikolanga nga tamala wiiki okujjako ng'agenza okulaba ku muganda we abanga abasiraamu mu kikola ekyo hal tazuruuna ba'd abanga mukyalambuligana musiraamu n'omulabira muli nga ajja ku dduuka lyo nogawuyazze jama muge siriiwo subhanallah eyo eddiini azze okukyala bwajja n'abuuza nti fulani aliwa nti taliiwo naganja kudda enkya oba naye kennyini amera entono naga sijja kudda nezijja omulabako neyekweka naye naye bwakya yamanyiira yeyo embeera abanga tukyakyaza bannaffe ewaka bakadde baffe emyaka abakuzemu mubabuuze teyamalanga bbanga liwera wiiki nga tagenze kulaba ku munne nga tagenze kulaba ku musiraamu munne ng'akwata omuceere n'eddebe ly'ebijanjalo n'agenda agenze kulaba ku akha agenze kulaba ku muganda we Abdallah ali atya naye n'abalwadde tetukyabalambula mu malwaliro baganda baffe bali emulago bafa baganda baffe abasiraamu nga talina amudduukirira ali mu malwaliro awo nno we wali allah tabaraka wa taala yayogera mu hadithi alqudus naga nti ya ibna adam owange gwe omwana adamu maridtu falam ta'udni nalwala nze allah notajja kunnambula omuddu abuze allah ya rab wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin nyinza nti okukulambula nga gwe mulezi w'ebitonde byonna n'amugamba nti ama alimta owange gwe tewamanya anna abdi fulanan mazima omuddu wange gundi marada falam ta'udhu yalwala n'otagenda mulambula subhanallah subhanallah ama alimta abaffe tewamanya annaka law udtahu singa wagenda n'omulambula lawajadtani inda la ilaha illa allah wandisanzeyo gyali allah wandimusanzeyo mu ddwaliro ng'ogenza olambula munno omulwadde naye tukyalambula bannaffe eddiini ebyo tulagira we have to spread love tulina kusaasanya mukwano si bukyayi mu ddiini abanga ensonga y'okwagalana weenaabulawo ensonga y'okwagalana weenaabulawo n'eddiini terina makulu n'osanga musiraamu no ku kkubo n'omuyitako ayambadde enkoofiira n'ekkanzu omulaba ali mu kkanzu alina ne sigida naga nti anze abasiraamu bantama bw'omutwalako akutandika kukusabiriza emmotoka allah agikuwadde kyangu nnyo gikujjako كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم بمكابل سيب يبيا مالي فام acres and acres of land bale samataka babire sebe yebbeya mamoroka babye mukete bakyaliwo nenga gwe muke wali omuunya mukuwayo mukubo lya Allah ninga yali yeganya kukikwatagana ku dini Allah tutaba sajja bebbeya bali bafayo ku umma n'abasiramu twesibya musiramu no musibya drone zafuka drone
banga sheekhi drone ennaku zino tezikyatwala abantu nti simanyanga batujju nedda zibatwala olw'okuba nti omusiraamu alina embiranye ne musiraamu munne so si nti bakusuubirizaamu nedda fulani aba n'embiranye wakati we ne munne naga kanjimuleetera agiwulire ne bagireeta awo tuuse baddu ba Allah b'ebitiibwa abanga okwagalana kyaddiini abanga obukyayi mu ddiini buveemu eno message egende yansi yonna mu Uganda yonna abange bakama baffe batwala mu ggwanga lyonna abakulembeze ob'obusiraamu tulina kulabira kumwe bakadde baffe abakulira eddiini yaffe n'obusiraamu mu ggwanga lyaffe okwagalana kusookeyo waggulu naffe tukulabireko tumanye nti fulani ayagala ne gundi naye n'onsiba noga sijja kusonyiwa oyo kukyakoze sijja kumusonyiwa ila Allahi azza wa jalla tujja kwesanga yewa Allah bwotya abange Allah tabaraka wa ta'ala aganti wala man sabara yenna nagumiikiriza nabeera patient wa ghafara nasonyiwa subhanallah Allah aganti wala man sabara wa ghafara yenna nasonyiwa ku muganda ebyamukoze anagumiikiriza naga nti fulani muganda wange musiraamu naye kukyankoze kangumiikirize wa ghafara nasonyiwa munne namuddiramu inna dhalika ezo ensonga ebbiri la min azmi l umur mirimu minene tegikoleka egyo mirimu minene tegikoleka abaddu ba Allah obugumiikiriza gwosobola okugumiikiriza ku muganda wo weddira ekimu abange ne baganda baffe oluganda olw'omusaayi lwa bulabe ennyo mu ddiini okulukutula naye waliwo oli nga takyayagala kumanya ku muganda we kyeyamukola yankwandira omukazi tekawo ensonga yonna yabba ettaka lyange tekawo ensonga yonna yangeeza amanya sente zange tekawo ensonga yonna yakola kino tekawo gwe kyowulira nga bakikola wallahi ng'omuntu tasaana kusonyiibwa Allah agamba nti wala man sabara bw'onaddira munno wa ghafara wonaagumiikiriza wa ghafara n'osonyiwa inna dhalika min azmi l umur ezo ensonga nnene enzito tezikoleka Allah azikulaze nti nnene wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu y'omu naga nti faman afa anaddiramu munne naddiriza obusungu wa aslaha nalongoosa ensobi ezibaddewo namuga fulani jangu tule ku meeza tugende mu gentleman's agreement let us talk and we forgive each other as a Muslims ne batula wansi naga nti fulani wankola kino ABCD kino ne kino kye wankola ghafartu laka nkusonyiye lillahi azza wa jalla anakola ekyo faman afa anaddira munne ku nsobi ze bamukoze wa aslaha subhanallah wa aslaha nalongoosa fa ajruhu ala Allah empeera ze ziri wa Allah tezimanyiddwa why don't you forgive? You don't sin? If you sin, forgive. Forgive your brother. Buli musiraamu teriyo musiraamu atasobya taliyo ekyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakyogera kulli ibni adam khata buli musiraamu yenna asobya wa khayru lkhata naye omusobi omulungi inda Allahi azza wa jal omusobi omulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala
omusobi omulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala yenenya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu byaliwo nga bawayiriza muwala we Aisha radiyallahu anha neyewera n'agamba oyo omuvubuka ku kyakoze sigenda kumusonyiwa mujje ne mbengenda okulabiriranga avuddemu sigenda ku Allah n'amugaya ya Abubakar falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Abubakar yogambye eki diramu banno tereza kakanya obusungu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum gwe tuyagala Allah jalla jalaaluhu kusonyiwa. Buli yenna asobya nga tonnaba kunyigira munno obusungu kumala noga nti wallahi siri musonyiwa ila qiyami saa, siri musonyiwa mpaka kiyama, sooka wejjukize gwe tosobya Allah. Bimeka Allah byakubikiridde abaana ab'obuwala abato b'okozesa nga tebannaba kwetuuka, Allah kyakubikiridde. Riba gw'olidde nga tegweseeka gw'omu kubabuulira no mu kituuti, gw'omu kubakubiriza banno nobaga nti nze ntya Allah jalla jalaalu naye nga anta akilu riba, ng'olya riba, nga gwe riba gw'osiibako. Allah akyakubikiridde, sataraka Allah, Allah akyakubikiridde. Obwenzi bwafuuka obwenzi mu umma, ebyo byonna tubikola fe Allah jalla jalaalu atusonyiwa. Allah agamba nti walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah agamba nti walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi bibye. Liyajziya alladhina asaa'u bima amilu, ajja kusasula abo abaakola ensobi ku ebyo bye baakola mu ensobi. Wayajziya alladhina ahsanu bilhusna, agenda kusasula n'abo abaalongoosa mu kulongoosa kwabwe. N'agamba nti be baliwa alladhina yajtanibuuna kabaa'ira al-ithm, be babeewala amazambi amanene, walfawahisha n'ebyonoonefu illa allamam, okuggyako obutono. Naye Allah yagamba nti inna rabbaka wasi'ul maghfira, omulezi wa Allah jalla jalaaluhu yakyasinza okubeera omunene mu kusonyiwa. Allah okusonyiwa kwe kugazi, huwa a'lamu bikum, yatumanyi, huwa anshaakum min al-ard, okuva yateeka mu nsi eno. Wa idh antum ajinna, nebbanga limwamala fi butuni ummahatikum, nga mukyali magi. Allah abamanyi. Fala tuzakku anfusakum, tokera kumacha noga nti nze naterera namala sisobya Allah jalla jalaaluhu, mbeera mu muzikiti ne itikafu, mbeera mu Ramadan n'okusala nasaze nze yeki kyensobya Allah jalla jalaaluhu. Fala tuzakku anfusakum, toli perfect, you are not perfect at all. Do not purify yourself. Allah knows you better than you are. Allah knows you well, better than you know yourself. Do not purify yourself. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. واشتوى الله جل جلاله يا من يعنى التقوى. تسني وغنى بدبا الله ببتيوا, تسني وغنى إن الدين يفت تصبح متما كمنا abango manyidiro ogenda okufa mu bintu ebitaano wakitiibwa Allah yabimanyi. Mu bimu ku byo yagamba nti wala tadri nafsun madha taksibu ghada, omuntu tamanyidde kibaawo nkya, bukeera kumakya, ng'oyo gwe wanyiigira gwe weetaaga, oyo gwe wanyiigira nga gwe weetaaga. Abdu Allah bebitiibwa, almuslimu akhul muslim, omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Yo hadithi fenna tugimanyi. Nabbi yagamba nti sallallahu alayhi wasallam, yagamba nti awala adullukum bishay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum, babulire ku kintu kimusinga muba mukikoze mujja kwagalana. Afshu salama bainakum, muyitirize nnyo okuwaŋŋana salaamu, ekyo mukiyitirize nnyo. aquli qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iri almuslimina min kulli dhanb استغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توبوا إلى الله. ابتدى المولى بكتابه فقال الحمد لله رب العالمين
اهتدى المولى بنبيه فقال إنك لعلى خلق عظيم. ثم أصلي وأسلم على من أعطاه الله قوة موسى وزهد عيسى وجمال يوسف وصبر يعقوب عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوني يا أولي الألباب. أبدوا الله ببتيبوا okutya Allah kyabbeeyi nyongera okukibajjukiza tuyisize nnyo okutya Allah tabaraka wa taala si kyangu okumutya, naye buli wookirowoozaako ng'olina byokola ebyambyone gezaako okukijjukira oddirize, kubanga Allah tabaraka wa taala akwagalamu ekyo kyakuddiriza. Buli woddiriza oba omulaze nti nkutya Allah tabaraka wa taala. Tuli ku nsonga y'okwagalana n'okusonyiwagana. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadith naga thalath, ebintu bisatu, man kunna fihi, yenna bifuna wajada halawatu liman, agenda kufuna ladha halawa. Subhanallah, ebintu bisatu wabifuna wajada halawatu liman, ogenda kuba ofunye obuwomerevu bw'obukkiriza. Ekisookera ddala an yakuna allaha wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ekisookera ddala an yakuna Allah, kwe kubeeranga Allah wa rasulah n'omubaka we ahabba ilayhi mimma siwahuma, nga bye bintu ebisinga okwagalwa gy'oli. Oyagala Allah, oyagala omubaka, abanga buli oboogera ku nabbi Muhammad lwana nnyo sallallahu alayhi wasallam omusaalire. Tugenda netusaalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye omwagala. Ekyokubiri, wa an yuhibba almar, kwe kubeera nga oyagala muganda wo omusiraamu, oyagala munno mu ddiini, la yuhibbuhu illa lillah, nga tomwagaza kintu kyonna. You are not after money, you love him for the sake of Allah jalla jalaaluhu. Ng'oyagala muganda wo omusiraamu hubban, olwagala olunene jamman, ng'omwagala lillahi tabaraka wa taala jalla jalaaluhu. Nga buli womusanga omuwaku salaam, omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam, la tahqiranna min alma'rufi shay'a, tonyoomanga akalimu newe kaba katono nnyo bwe kati. Walau an talqa akhaak, newe kuba kusingana muganda wo biwajihin tariq, naye kyenkyekkubo. Kyenkyekkubo kyekiriwa ke ka smile. Sanga n'omuga assalamu alaikum, ogamba otya muganda wange, how are you my brother? Salam, afshu salama bainakum. Salam ejja kutambuza love. 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 Let us love each other. Let us forgive. Tusonyiwagana abaddu Allah b'ebitiibwa. Nabbi yagamba nti wa yuhibba almar'u, n'okwagala muganda wo, la yuhibbuhu illa lillah, ng'omuddu tayagala munne lwa ssente, tayagala munne lwa mulimu nti yamutwala ku mulimu, tayagala munne lwakuba nti yemupangira akakyala kayina ewaka, tayagala munne, amwagala lillah, amwagala lillahi tabaraka wa taala. Mubimu ku bisinga tukyayaganya abasiraamu ne twekubamu ebituli okutuukira ddala waggulu mbakama baffe. Esente ensimbi. Mumanye lwaki esente baziyita ensimbi? Ensimbi kikufulemu emirundi ebiri. Ensimbi ensimbi. Twekyawa olw'ensi nti mbi, olw'ensimbi. N'abakyala bunina mukyawa simuddamu, oyo mutadde paka ku kiyama anjagalidde omukyala, gunnanziba kadde banga 2, nandi azamanya mutadde lillah, tujja kwebala mu maaso ga Allah. Ensimbi bale twagalane. Mbaka yagamba wa ayyukriha, ekyokusatu kwe kutamwa, ayyukdhafa ayyauda fi lkufri, okudda mu butali busiraamu, nava mu ddiini nafuka murtad, kama yukrih,
nga bw'atamwa an yuqdhafa fi nnar, okuyingizibwa mu muliro. Aya esembayo mpumbewumbe, aya esembayo mpumbewumbe. Omusomo gwaffe ogwa leero wakitiibwa Allah yagamba nti wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'i wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah yagamba nti wasaari'u, mwangwirize mujje ila maghfiratin min rabbikum, eri okusonyiwa kw'omulezi wammwe Allah jalla jalaaluhu. waman yaghfiru dhunuba illa Allah, la ilaha illa Allah. Ani asonyiwa amazambi atali Allah? N'agamba nti mwetegekere janna, ejjana arduha, emyaliriro gyayo ka ardi samaa'i wal ard. Allah alinga obunene obutono obukyasinza okubeera obutono bw'emyaliriro gy'ejjana, ka ardi samaa'i wal ard, kwenkanankana ggulu n'ensi. U'iddat lil muttaqin, ejjana eyo bw'etyo yateekerwateekerwa abatya Allah. Man hum al muttaqun, be baliwo abatya Allah. Allah n'aboogerako naga nti alladhina yunfiquna fi sarra, be babawaayo mu kyama, waddarra, ne mu mbeera ekyasinza okubeera enzibu. Ali ku kitanda naye nalowooza ku neiba w'omusiraamu. Naga jamaa ndi ku kitanda bantaddeko eccupa, naye Muzammiru yafunye kyalya. La ilaha illallah, tukyabikola ebyo. Subhanallah. Nolowooza ku muganda wo ng'oli ku kitanda n'omugamba nti go and check Muzammil yalidde ku mmere. Subhanallah. Agamba nti walkaadhimina alghayz, n'abo abafuga obusungu bwabwe, n'afuga obusungu ku munne kyamusobezza. N'agamba nti wal'aafina ani nnaas, n'abo abaddiramu bannaabwe ku nsobi zaabwe. N'agamba nti fulaani ku kyonkoze nkusonyiye. Omuddu yanyumiza embeera eyamutuukako. Naga sheekhi, nali ŋŋenda e Makka, ngenda ku haramu okulambula ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nagamba mukwano gwange nfanfe, ne mugamba nti kino ekisumuluzo kigula Sofiye wange, waliyo ne kye naleese wansi wa seefu yennyini. Naye ngenze Makka, nkuwadde kino ekyapa ky'ettaka, oyawulizangako fulaani. Nga mugamba mutowe ono agenda e Makka. Nina muganda wange omumanyi ayitibwa gundi, omwawulizangako n'omuwa ku kibanja kyenkuwadde, bino byombi kuwadde lillo olw'omukwano gwenkuyinako. Naye ngenda Makka, seefu eyo gyendese ewaka erimu miliyoni 10. Singa Allah kigera n'enfiira e Makka, genda ewaka okwate miliyoni 8 oziwe mukyala wange, ezifikkawo 2 zizo. Olaba omukwano fulani n'agenda e Makka haji, baali tebannawezaayo na nnaku 3. Fulani gwe yalekera endagaano ey'obulamu olw'omukwano gye yamulekera, n'amugamba nti jjama bino bibyo nkuwadde n'ekyapa, kyawulizako muganda wange gundi omuwangako hafu ku kyapa kino, omutemerangako. Ne miliyoni 2 zendeseeka ng'oggyeko 8 gojja okuwa omukyala wange, nazo zizo nzikulekedde. Baali tebannamala na nnaku 3 ku haramu. N'agenda n'alumba ewaka w'omusajja wa Haji. Yagenda n'amugamba nti Haji, ansindise wano, nina ekisumuluzo ki, waliwo n'ekiri wansi wa seefu, genda obijjayo oggulewo, ojjayo miliyoni 10 ozireete. Haji alina bye yantumye okukola nga agenze mu haramu. N'azimuleetera.
n'amugamba nti hajati haji mbe yaŋŋambye okukola mulimu okuwaako $2,000,000 nkuwaako $2,000,000 esigadde ngenze maliriza ensonga za haji. Subhanallah. Kaseera ne kayita, hijja neggwa ne bakomawo. Bwe bakomawo haji atuuka ewaka, ono nno yeekweka gwe balekera amaana teyamukulisa nayo. Haji agenda okukebera mu seefu okubuuza omukyala ng'emaali yonna omusajja yagiryaza amaanyi. Yamukubira essimu n'amugaa jangu. Yeebuzaabuza ng'essimu tazikwata, n'amufunira abaamuleeta n'amugamba jamalillahi tabaraka wa ta'ala nkusonyiye, ku lwa Allah nkusonyiye jalla jalaalu, omukwano gwaffe gwe gw'ebbeeyi okusinga obusente bwe watutte n'ekyapa. Mbadde nsaba ekyapa kyo kikutulemu ebyo 2 otwale haqqi yo n'omuganda ng'atwale haqqi ye. Ezo sente bakola nkole. Kati ba mukwano nnyo nnyo. Ono tasaana mulyaza amanya ku muguwa gwe yamusiba mu bulago gw'okumusonyiwa. Abange tusonyiwagane. Okusonyiwa si kyangu naye kya ddiini. Tukigezeeko kubanga bye batusubye binene. Saba Allah jalla jalaaluhu nze nammwe atuteekemu abo. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.